Inside Story Uganda. Real source of political updates. Jukiza nti olunaku olw'enkya ku Balaza tugenda kubeera mu ekeresia ya Orthodox Namungona ng'era twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bw'awadde Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 70. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpuliriza olunaku olwaleero era tuli ku nsonga za Iran ne America. Olunaku olw'eggulo n'ekiro ekikeeseza olwaleero ensi yonna amaaso ebadde gatadde ku kibuga Islamabad, ky'ekibuga ekikulu mu ggwanga erya Pakistan. Ekibuga kino ye wabadde enteeseganya mulindwa ensi zebadde erinzi okumala ennaku. Jjukira mpuliriza nti mu kiro ekikeesa ku lwokubiri Pakistan yasobola okukkirizisa America ne Iran okugira nga bazikize emmundu okumala wiiki 2 era ne bakkirizisa n'okusisinkana batuuke ku kukkaanya okwenkomeredde okunaamalirawo ddala olutalo. Era ensisinkano eyo neerangirirwa nga ya lunaku olw'omukaaga, lunaku olw'eggulo. Nolwekyo okuva mu kiro ekyakeesa ku lwokubiri ensi yonna amaaso ebadde gatadde ku Pakistan, era abakulu abaakiikiridde enjuuyi zombi baatuuse e Pakistan. Abaavudde Iran baatuuse Lwakutaano, abavudde mu Amerika ne batuuka nga bukya ku lw'omukaaga. Era enteeseganya ampuliriza ne zibeerawo. Zimaze essaawa 21 wabula zigenze okuggwa nga balemeddwa okukkaanya. Mu bufunze oba mu Luganda olutuufu oyinza oga nti baawukanye nga baabigwo. Tewali ky'oyinza gamba nti kino kyekivudde mu nteeseganya zino. Era ebiseera ebisinga babeerawo okukkaanya mu nteeseganya z'ekika kino, amawanga gafulumya ekiwandiiko ekyawo mu joint statement. Oba ne bw'abanga tewali kukkaanya naye nga basenvuddeko, basobola oga nti ku nsonga eno n'eno tusemberedde okukkaanya ne wano tukyalemeddwa, tujja kuddamu tusisinkane mu bbanga bwe riti. Ekyo tekibaddeewo. Olwabuse J.D. Vance, Vice President wa America, yakulembedde ttiimu okuva mu America n'ayogerako eri bannamawulire ku lulwe yekka ne ttiimu ye, era n'alinnya ennyonyi n'agenda mu America. Ttiimu ya Iran yo esimbudde na busimbuzi. Omwogezi wa Ministry ya Iran yayogedde ne bannamawulire, ne buli omu tayatudde butakkaanya oba nsonga ki esinza okubaviirako obutakkaanya mu nsisinkano ebaddewo essaawa 21 eziyise, kubanga baatandise jjo emisana ne bayingira ne mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Ensisinkano eno ampuliriza yadde terina kyevuddemu naye yabyafaayo. Guno gwe mulundi ogukyasoose okubeeramu ensisinkano ey'ekika ekyawaggulu wakati w'abakulembeze ba America ne Iran okuva mu mwaka gwa 1979. Jjukira revolution eyakulemberwa omugenzi Ayatollah Ruhollah Khomeini lwejja mu buyinza. Kati okuva olwo America ne Iran babadde kumbiranye nga bwe tuzze tubyogera. Mu nteeseganya zonna ezibadde mu myaka egyo egisoba 8 obadde tofunangako bakulembeze ba madaala ga waggulu ku njuuyi zombi kusisinkana nga bafaanagana ku bano abasisinkanye e Pakistan. Kibadde tekibangawo. Mu myaka egyana ensisinkano eyali ebeddemu abakulembeze abawagguluko mu mawanga gombi zenteeseganya ezaavaako eyakazibwako nuclear deal, Iran nuclear deal eya 2015 ku mulembe gwa Obama. Naye ne mu nteeseganya ezo America yakiikirirwa minisita wa nsonga z'amawanga malala, ne Iran n'ekiikirirwa minisita wa nsonga z'amawanga malala. Ku mulundi guno obadde ne ttiimu eya America ng'ekiikiriddwa
Vice President J.D. Vance. Kino ate nakyo kibaddemu ebyafaayo nti ng'oggyeko ebyenkolagana ya Amerika ne Iran ne mu nteeseganya endala zonna mu myaka emingi egiyise gisoba mu 10 kyoyinza okuyita modern history, Vice President wa Amerika ng'ali mu ntebe tasindikibwangako mu nteeseganya za kika kino. So olaba nga ne Amerika enteeseganya yazitaddemu ekitiibwa, so nga ne Iran yazitaddemu ekitiibwa n'esindika Speaker wa Parliament ya Iran Muhammad Bagher Ghalibaf generali ye yakulembedde tiimu y'eggwanga erya Iran. N'olwekyo nsisinkano ya byafaayo nti okuva omwaka 1979 Iran ne Amerika babadde tebayungulangako tiimu z'abantu banene ku ddaala lino kusisinkana. Kati yadde tebakanyiza Pakistan naye nakano kabonero mu diplomasi akakulaga nti amawanga gombi gagenda gaseeseetuka, embiranyi egenda ekendeera. Kino kye kisoose mu myaka egisoba 4. Ampuliriza J.D. Vance bw'abadde ateekateeka okusimbula Pakistan ategeeza bannamawulire nti amawulire amabi ge mbaleetedde gali nti tetukanyiza. The bad news is that we've not reached an agreement. Naga naye yadde mawulire mabi eri ffenna, naye ate mu ngeri y'enjawulo mabi nnyo eri Iran okusinga ffe mu ndowooza ye. And I think that's bad news for Iran much more than it is bad news for the United States of America. Ye Vice President wa America J.D. Vance agasseeko nti we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. Nti twagala okufuna obukakafu okuva gye bali aba Iran nti tebajja kugenda maaso na nteekateeka yonna yakukola byakulwanyisa ebyamaanyi aga nuclear, era tetwagala mbeera yonna eteekawo obubonero bulaga nti bakolerera kutuuka ku ekyo. They will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. Vance era naga nti kaakati ffe tuzzeeyo mu America nga naye tetulina kye tukanyizaako. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we are willing to accommodate them on, and what things we are not willing to accommodate them on. Tituzeeyo naye nga tubabuulidde kaati ng'omusezi agula essowaani wawe tutayinza kuva nti waliwo ensonga ze basimbyeko n'amannyo ne bagamba nti wano wo tetuli beetegefu kuseeseetuka. Ku kino tusobola okuseeseetuka, ku kino tetusobola. Vance agambye, and we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Nti ekyo tukirambuludde mu ngeri esinga okutegeerekeka buli muntu, naye ne bagaana okukaanya n'ebiteeso byaffe. Era olumaze okwogera, tiimu ye n'erinnya ennyonyi neeyolekera eggwanga erya Amerika. Mpuliriza nkutegeezeza nti yo tiimu ya Iran teyogedde na baamawulire, naye omwogezi wa ministry ez'ensonga ez'amawanga amalala mu Iran Ismail Bagay naye ategeezezza bannamawulire oludda lwa Iran kubanga J.D. Vance ayogedde ebyabwe. Kati Ismail Bagay naye n'ategeeza bannamawulire abagambye
nti okuva ku ntandikwa tebaasuubirako bo nga Iran nti ensisinkano emu esobola okubamala okukaanya n'Abamerika. Naga nti teri ekyo yakisuubira. Naturally, from the beginning, we should not have expected to reach an agreement in a single session. No one had such an expectation. N'olwekyo ye teyeewuunyiza. Ismail Bagay aga nti kizibu era tetwakisuubidde nti mu nsisinkano emu bweti bijja kuggwa. Era agambye nti baayogedde ku nsonga nnyingi era ne wabeerawo okukaanya ku nsonga ezisinga obungi. Ismail Bagay agambye nti nsonga ziri 2 nga 3 zokka ezigaanya okutuka mu ssaawa 21 ze bamaze nga boogera, naye ensonga ezo tazoogeddeko. Wabula bwe weetegereza ebigambo ku njuyi zombi kyangu okutegeera ezimu ku nsonga ez'ebbiri oba essatu Ismail Bagay zaayogerako. Esooka ya nuclear teriko kubuusabuusa nti enjuyi zombi zize mu nteeseganya zino nga Iran ekiremerako nti eyina okusigaza eddembe lyayo okukozesa nuclear eyeeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo, masannyalaze, malwaliro n'ebintu ebirala. So nga te Amerika ga nti tetubeesiga, temuli baabuvunaanyizibwa bulungi, muyinza otudyekadieka n'otuwuddiisa nti mulina nuclear wakola masannyalaze naye nga mulina ekigendererwa ekikusika ekyokukola ebyokulwanyisa kati kiri mu giraasi, nti ensonga eyo ebaddeko kalumanywera. Ensonga endala ebaddeko kalumanywera etaliko kubuusabuusa ye y'akagolomolo aka Strait of Hormuz. Ku Lwokuna bwe nali ku mukutu guli ogwa 88 nategeeza abatuwuliriza nti Iran eyina ekipya kye yazudde ng'oba oliawo kiyinza n'okusinga nuclear amaanyi ke kagolomolo kano, nti bw'okakwatako ensi yonna ekankana ebeera ku bunkenke. Kakati amaanyi geefunye ku Strait of Hormuz, Iran si neetegefu kugawaayo era ebanga ewaddeyo nuclear. Kati Amerika egamba eyagala Strait of Hormuz eggulwe ebenga ekolanga bwe yabadde ekola ng'olutalo terunatandika nga 28 ogwokubiri. Iran egamba nedda, ekisooka muyina okukkiriza nti tuyina obwannannyini ku kagolomola ako, ate era bwe tuba baakukaggulawo amaato gajja kuyitangawo nga galambikibwa amagye ga Iran aga Islamic Revolutionary Guard Corps. Kati Amerika egamba nti nedda, ampuliriza, zino ze zimu ku nsonga eziriko okusika omuguwa okw'amaanyi. Era owulidde Ismail Bagay agambye nti ku nsonga ezisinga obungi bakaanyiza, ne waliwo ensonga 2 oba 3 ezibatabudde ne batuuka okwawukana ng'ab'ebigwo mu kiro ekikesezza olwaleero. Ampuliriza, bw'owulira ebigambo bya Bagay ng'oyagaliza ensi emirembe, oddamu essuubi nti n'enteeseganya zijja kuddamu. Ye ayogedde nga diplomaati. Ekisooka kuwadde essuubi nti ku nsonga ezisinga obungi tukaanyiza 2 oba 3 zeziganya. Jjukira ekiwandiiko kyabwe kyabaddemu ensonga 10. Kati wagaa nti 2 oba 3 zeziganya, kitegeeza olugendo lwe batambudde mu ssaawa 21 lubadde lunene. Ekirala akugambye nti era bo bazze tebasuubira nti mu nsisinkano buli kimu kijja kuggwa. Kati ebigambo bye biwa essuubi. Wabula abadde ayogera ebyo eka mu Iran, TV y'eggwanga n'efulumya ekiwandiiko ate kyo nga kikambwe eri Amerika nga n'ekirimu obubaka obutongole bwa gavumenti ya Iran. Mu kiwandiiko kino Iran egambye bwete, the Iranian delegation negotiated continuously
and intensively for 21 hours in order to protect the national interests of the Iranian people. Nti timu ya Iran yabadde mu nteeseganya ejjeeyo n'ag'omu buto ng'ekubaganya ebirowoozo musaawo okututa essaawa 21 n'ekigendererwa eky'okuggyayo ebigendererwa by'abannansi ba Iran ebikulu. Ekiwandiiko kino kigaa nti despite various initiatives from the Iranian delegation, the unreasonable demands of the American side prevented the progress of the negotiations. Owulira nti kati bageeyo ebigambo bye bya kikungu biri diplomatic. Kino ekiwandiiko ekibadde ku TV ya Iran gye bayita IRIB olulimi teruli diplomatic. Again, despite various initiatives from the Iranian delegation, the unreasonable demands of the American side, kigamba unreasonable. Mu diplomacy oba omaze okusitula ku ddoboozi oba ovudde mu mbeera ya bulijjo kasota nkugamba bali nti ebiteeso byabwe oyinza nakubiyita byabwewusa ebitasoboka. Omuntu ali mu mbeera eyo yaleeta ebirowoozo ebitasoboka. Despite various initiatives from the Iranian delegation, the unreasonable demands of the American side prevented the progress of the negotiations. Nti yadde tubadde tusenvudde ng'era ttiimu ya Iran eyina ebirowoozo ebyenjawulo byereese okugusa ensonga, ebirowoozo bya Amerika ebitasoboka biremesezza enteeseganya okugenda maaso. Ku nsonga eyo ne bafundikira nga baga nti thus the negotiations ended. Byemu kubadde mu kiwandiiko ekisomeddwa ku TV ya Iran ya IRIB. Ye eyaliko Vice President wa Iran Ataola Mohajiran bw'abadde ayogera n'omukutu gw'amawulire ogwa Fars mu Iran agambye nti yadde Jet Defense agamba nti Iran yesinza okufiirwa mu nteeseganya zino okugwa obutaka, naye ate ye alaba Amerika yesinza okufiirwa nti kubanga Amerika ye yasaba enteeseganya zino si Iran. Amerika ye yasaba Pakistani abatabaganya. Amerika nekkiriza ekiwandiiko Iran kye yasindika eky'ensonga 10. Nti wabula ate enteeseganya bwe zaatandise, ate Amerika neyagala ekozese enteeseganya okuggusa ebigiremye mu lutalo olumaze ennaku ezisoba 8. The US had proposed negotiations, arranged a mediator, and agreed to Iran's 10 conditions for the talks. But it sought to achieve at the negotiating table what it had failed to gain on the battlefield. Mulimu n'okwewaana nti Amerika bagiremesezza okufuna byebadde yagala mu lutalo, kati yagala kukozesa mmeezi ey'okuteesa ate we beebifunira. Atawola agamba ekyo tekijja kusoboka. Ampuliriza kampumulemu katono ate tukomewo. Ochali kumukutu Sam Kaziwe Dispatches. Mwebale nnyo obubaka bwammwe. Sepuya mwebe agamba nti ebyaddala Amerika eri mu kwekaza olutalo lwagiremerera dda. Kansala Segawa Ramadhan alina mulanda agambye nti tulina essuubi nti enjuyi zombi Iran na Amerika bajja kutuuka ku nzikiriziganya era emirembe gibukale mu Iran. Ate omujugujugu Moses Deputy Dean waba RCCs ne ba RDC mu ggwanga agambye nti Dr. Webale kusomesa naye lwaki Trump yasinga okwagala olutalo lugwe ate nga ye yalutandika addangamu. Ono Were Joffrey wa boda agamba ali ku Cape Stage emunyonyo agambye nti ye Iran tagisuubira kuteesa byamakulu. Twehere Charles agambye atya nti kirabika Amerika yalowooza nti Iran
ejja mu nteeseganya ng'ekankanya empale naye Iran ekyali gumite naga yadde J. D. Vance mutume wa Trump yandikozesezza omukisa guno okulaba nti olutalo luno luggwa mangu kubanga lwandikosa ebigendererwa bye eby'obufuzi okusinga bwe lukosa Trump. So ye akozese nnyo olulimi olukakamu bw'atyo bw'ateesezza. Ampuliriza obubaka mwongere okubusindika nja kuba mbuddira maaso eyo. Nkunyonyodde Iran byeyogera oluvannyuma lw'enteeseganya zino okugwa obutaka n'Amerika byeyogera. Naye bombi tewali ayatudde ku kiki ekiddako ku ceasefire eya wiiki ebbiri nti oba ekyagenda maaso oba ewedde. Era bombi teri ayatudde ku kiki ekigenda okukolebwa ku kagolomolo aka Strait of Hormuz kubanga jjukira ceasefire yajjira kakakwakuliza akalala nti Strait of Hormuz eggulwe amaato gatandike okusaabala amafuta n'ebyamaguzi ebirala bigende katale k'ensi yonna. Enjuyi zombi teri yayatudde ku ebyo. Kakati Pakistan nga ye mutabaganya akubiridde enjuyi zombi nti bannange ceasefire yo temugivaamu. Ate ekirala tusigale nga enzigi nzigule enteeseganya zigende maaso ye Pakistan. Era obubaka bwa Pakistan bufulumiziddwa minisita w'ensonga ez'amawanga amalala era nga ye mmyuka wa Ssaabaminisita Ishaq Adda. Era n'enjuyi zombi azeebazizza okuba n'obwesige mu Pakistan okubatabaganya. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to achieve a ceasefire and its mediator role. We hope that the two sides continue with a positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. Abasabye nti basigale nga bakolerera emirembe ku lw'ekitundu ekyo n'okweyongerayo. Ampuliriza tiimu eya America gye nkutegeeza nti ekulembeddwa J. D. Vance ebaddeko abakungu abawerako naye nga omutwe omukulu abadde J. D. Vance. Nga omusomesa w'emakerero w'ebyobufuzi Charles Toheyo bw'ayogedde mu bubaka bw'ensomi, J. D. Vance ali mu kattu. Ekisooka olutalo luno yali taluwagira era masekati ga wiiki eno olupapula lw'Omwamerika olugundivu olwa New York Times lwafulumizza eggulire nga lulaga abakungu abawerako mu gavumenti ya Amerika abawakanya Trump ku lutalo luno. Ng'omu ku bo yali Vance. Bwe yamubuuza endowooza ye yamugaa tetwetaaga kugenda mu lutalo kati, naye n'agamba naye bw'osalawo nga gwe commander in chief kinkakatako okukuwagira. J. D. Vance ono endowooza ye entuufu ey'emabega nga tanneegatta ku Trump takkiririza mu byantalo wabweru wa Amerika newankubadde ye ng'omusirikale ng'akyali musirikale nga tanajja mu byabufuzi yalwanirako mu ggwanga lya Iraq. Naye n'olutalo lwa Iraq agamba lwali mu nsobi naye ng'omusirikale yali tayinza kuluwakanya kasita bakugamba genda ogenda bugenzi. Era ne mu kisanja ekyasooka ekya Trump, J. D. Vance y'omu ku abo baali bakolokota Trump ne kati akalulu kano kaabagatta era Trump n'amulonda n'afuuka omumyuka we kati takkiriza mu byantalo wabweru wa Amerika. Ekirala, Vance yeeraba nga ajja kusaba kaadi ya Republican Party avuganye ku bwa mu kulonda okujja. Kakati olutalo luno abantu mu Amerika abaluwagira bakendedde tebakyawera bitundu 4 ku buli 100. Kati bw'ojja okusaba kaadi y'obwa president naye nga muyina enkola gye mubadde mutandisa abantu gye bataagala, oba ojja kufuna okusoomozebwa kunene kuba ye Trump takyetaaga kisanja kirala kati ali ku byaligase mu kululo. Vance ye ayagala naye ekisanja ekiki nga president. Kati enteeseganya zino okumuwa okuzikulembera kitale ekisalira ku njuyi ebbiri
bwe ziyita singa zigguka kuba omukisa gukyaliwo singa zigguka ajja kufuna obubonero kubanga era ensonda ezimu ziraga mu America nti Vance ne banne bakikoze mu bugenderevu okusomola eggulire eryo lifulumizibwe New York Times. Abamerika bakitegeere nga bukyali nti y'olutalo yali taluwagira nti eggulire eryo lyasomoddwa mu bugenderevu ye bategeere waagwa. Kati singa gusenteeseganya zino ajja kuba afunye obubonero bungi naye singa zimulema oba ne tulaba nga azivudde namwe ate baleese mulala ajja kukosebwa nnyo. Tumanyi entalo za Bush bwe zaakosa John McCain ng'avuganya n'Obama era John McCain yagaana ne Bush omusabira akalulu nga bonna ba Republican Party ne mutabamiruka baamugaana okujja obutereevu era okwogera kwa Bush nga president asiibula era akwasa McCain akati yayogera asinziira katambi ka TV. Kati J.D. Vance yandyesanga mu kusoomoozebwa kumpi kwe kumu nga John McCain kwe yalimu. Kyekirwaki neggulire eryo lyasomoddwa New York Times n'erikuba. Kakati ayina okufuba okulaba nti olutalo luno teruwanvuwa. Ye yakulembedde ttiimu ya America e Pakistan. Yawerekeddwako Ambassador Steve Witkoff, mbaka wa America ow'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu, ne Jared Kushner, muwabuzi wa Trump ate ng'era mukoddomi we awasa muwala we Ivanka Trump. Begattiddwako n'abakungu abalala abatonotono ab'amadaala aga wansi okuva mu Minisitule ya America y'ensonga ez'amawanga amalala gye bayita State Department. Wabula ate yo ttiimu ya Iran yabadde nene nnyo ng'era nzito nnyo mu bumanyirivu, mu byobufuzi ne mu muwendo gw'abantu. Ttiimu ya Iran yabadde nene nnyo, yabaddeko abantu 71 be bantu Iran be yatisse ku nnyonyi okujja mu nteeseganya mu kibuga Islamabad. Katukomewo. Ochali kumukutu Sam Kaziwe Dispatches. Bakawa mambulaba wano kiwanuka Abdala ali golo abuuza nyukiriya wa Iran nsi kyendala ze yeraliikiriza ng'oggyeko America ne Isirayiri. Nyukiriya yeraliikiriza n'amawanga ku lukalu lwa Bulaaya ne European Union. Era kyekirwaki olaba nti mu ndagaano ya P5+1 evaamu Iran nuclear deal eya 2015 amawanga ago gaalimu naye go gaali mamativu. Amawanga ago gaali mamativu oba gaafuna obumativu n'endagaano eyo kubanga yaliko obukwakulizo nti Iran tugireke ng'ekola nuclear eyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo era ebe ng'erondoolwa ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku nuclear okulaba nga tebasukka bipimo bye bakkaanyaako. Kati bo baali bamativu n'endagaano eyo Trump gye yavaamu. So si America yokka ne Isirayiri n'amawanga amalala ku lukalu lwa Bulaaya naye lwakuba bo baali baatuuka ku kukkaanya era nga balowooza ekizibu baali bamaze okukigonjoola. John Sali agamba nti abaali basekerera Russia mu Ukraine kati batunuulire bino wammanga. Ukraine yafuna mu bazungu buli kyakulwanyisa kye yeetaaga okumala emyaka 10 wamu n'ensimbi. Iran ebadde ku bukwakkulizo okumala emyaka 47. Leero Russia ebuzaayo ebibuga 3 okuggusa ekigendererwa ky'okuwamba ekitundu kya Donbass. America terina kyeggusizza mu lutalo lwa Iran okujjako okutirimbula Ayatollah Ali Khamenei. Naga nti kati mu kyondo kya Buwarabu Iran kirimaanye yeetongodde. Saudi Arabia ekakkanyiziddwa n'ebirala. Webale nnyo John Sali. Sembajjwe asinzidde mu ggwanga erya America naga nti J.D. Vance okulemererwa okuggusa okukkaanya ate kiyinza okusajjula embeera. Naga naye bo baagala olutalo luno lukome nti kubanga mu nnaku zino entono bamaze okuloza ku bizibu ebivudde mu lutalo
ye gyali mu America agamba bamaze okuloza ku bizibu ebiva mu lutalo. Ni wano mulala gwe nnyinza okutwala nga ate sinaddayo. Miro Michael, chairman Masaka Cycling Club, agambye nti olutalo luno luyinza kukosa lutya okulonda okugenda okubaawo. Kati sitegedde kulonda kikuogamba kubanga waliwo midterm elections ku nkomerero y'omwaka guno naye ate wajja kubeera n'okulonda kwa bonna ng'ekisanja kya Trump kiweddeko. Naye bwe boyogera ku midterm elections, singa bigenda bwe biti okulonda ne kutuuka ng'olutalo lukyaliwo nga n'obuwagizi bw'olutalo bwongera kukkirira buyinza n'okuva mu bitundu 3 kati ne budda mu bitundu 2, kijja kalubiriza bana Republicans okuwangula ebifo ebisinga obungi. Kati DP esobola okweddiza Senate ne House of Representatives. Olwo Trump aba agenda kufuna okusoomoozebwa mu myaka gye 2 egisembayo. Lubakyo yabuuza Trump ne Netanyahu boogedde kye bazzaako. Netanyahu teyeetaaga kwogera kubanga ye si kitundu ku ndagaano eno. Ye akyagenda maaso na bikwekweto byo e Lebanon. Trump tannaba kuvaamu mwasi wenzijidde ku mpewo naye nkakasa mu bbanga ttono ajja kuba ayanukudde. Rashid Sekindi nga ekituufu nange nasinze kutunuulira ensisinkano y'ebyafaayo eya Student Vice President wa America nga agenda kutunula mu bwenyi bw'abalabe ba America. Naye ekirala Iran etaddewo ekyafaayo ekitalivaawo okukakkanya ku jjoogo lya America. Rashid Sekindi yalaba America eyina engeri gye kakkanyiziddwa. Ampuliriza wetugende mu kuwumula badde nkusigira ku kifaananyi ku ttiimu ya Iran eyakulembeddwa General Dr. Muhammad Baghel Ghalibaf, Speaker wa Parliament ya Iran. Musajja muyivu ddala, ayina diguli eyokusatu PhD mu geopolitics. Yaliko meya w'ekibuga Tehran, kibuga ekikulu ekya Iran wakati wa 2005-2017. Ate n'aduumirako amagye ag'omu bbanga mu kibinja ekya Islamic Revolutionary Guard Corps wakati wa 1997 okutuusa omwaka gw'2000. Ono Ali Larijani bwattibwa yasigala nga yayanukula Trump kubanga jjukira nti Khamenei bwattibwa yatola Ali Khamenei. Larijani yali omutesitesi omukulu ow'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu n'asigala nga katiri eddoboozi lya Iran ettongole era ne ku TV ng'oggyeko ow'amawulire okubika ku lwa gavumenti. Ali Larijani ye yajja okubika okufa kwa mukamaawe. Kati yasigala nga ly'eddoboozi ettongole erya Iran ng'era Trump bw'ayogera yamwanukula. Oluvannyuma lwa wiiki 2 ne Larijani yattibwa. Kati bwattibwa General Muhammad Baghel Ghalibaf n'afuuka eddoboozi ettongole erya Iran era yabadde ayanukula Trump buli kaseera ng'owulira sipiika wa Iran agambye bw'ati, sipiika wa Iran agambye bw'ati. So nga wali emabega twali tulaba Brigadier General Ali Larijani. Kakati oyo yampuliriza ye yakulembedde ttiimu ku mulundi guno. Ku ttiimu ye era kubaddeko ne minisita w'ensonga ez'amawanga amalala wa Iran Dr. Said Abbas Arachi, muyivu nnyo nti alina diguli esooka n'eyokubiri mu nkolagana z'amawanga ate n'abeera ne diguli eyokusatu mu byobufuzi okuva mu University of Kent. Akoledde minisitule ya Iran y'ensonga ez'amawanga amalala okuva mu mwaka gwa 1989. Agenda akunukiriza myaka 40 ng'ali mu foreign service ey'eggwanga erya Iran. Bwe yali yakayingira mu myaka gy'ekyenda yaweerezebwa ku kitebe kya Iran mu ggwanga lye Saudi Arabia ng'omuyambi wa ambassador, naye si ku kitebe eky'eggwanga lya Saudi Arabia, ekitebe eky'amawanga g'Abayisiraamu eky'Organization of Islamic Cooperation mu kibuga Jeddah, Saudi. Kakati kiringa bw'olaba Uganda mu America eyina omubaka mu ggwanga lya America naye ate eyina n'omubaka mu kibiina ky'amawanga amagatte, ababaka banjawulo. Kati ne Iran eyina omubaka owe Saudi naye ng'eyina n'omubaka agikiikirira mu
Organization of Islamic Cooperation babaka babiri banjawulo naye nga bonna bali mu Saudi Arabia. Kati Arachi yagenda mu office y'omubaka wa Iran mu Organization of Islamic Cooperation naye nga atuula mu ggwanga lya Saudi Arabia. Oluvannyuma wakati wa 1993 yasuumusibwa n'afuuka omubaka wa Iran omujjufu mu ggwanga erya Finland. Wakati wa 2005 ne 2007 yafuuka minisita omubeezi wa Iran w'ensonga z'amawanga amalala. 2008-2011 ne bamujja kuba minisita ate n'addamu n'afuuka ambasada wa Iran mu ggwanga lya Japan. 2011 okutuusa 2013 ate n'akomezebwawo ku kitebe kya minisita y'ensonga z'amawanga amalala nga yavunaanyizibwa ku nsonga za Ssemazinga wa Asia. 2013 ate n'addamu n'afuuka omumyuka wa minisita wa Iran avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala. Arachi ajjukirwa nnyo mu nteeseganya ezaavaamu endagaano ya 2015 mbujjuvu eyitibwa Joint Comprehensive Plan of Action etera okuyitibwa Iran Nuclear Deal eyalimu amawanga agakazibwako P5+1. Nteeseganya ezo ye yakulembera ttiimu eya Iran mu nteeseganya. So bw'obigattagatta mpuliriza nawo olaba obumanyirivu bungi nnyo bw'obugatta ku sipiika General Muhammad Bagher Ghalibaf. Ampuliriza kansooke nzijewo obubaka buno ate tukomewo. Ochali Kumukutu, Sam Kaziwe Dispatches. Ampuliriza tugguse mu kitundu kyaffe ekisembayo ekya programu eno enkya leero. Ampuliriza ttiimu ya Iran nkutegeezezza nti ebadde nnene ddala bantu 71 bensoso koonako ababiri be baakulembedde. Ne mbalala bootasobola kubuusa maaso ababadde ku ttiimu eno kwabaddeko Reza Amir Mogadam ye mubaka wa Iran mu ggwanga lya Pakistan. Kwabaddeko Ali Akbar Ahmadian memba ku kakiiko ak'okuntikka akavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu Supreme National Security Council. Ku ttiimu eno era kwabaddeko Ali Bagheri Kani amyuka ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu Supreme National Security Council. Ku ttiimu yemu kwabaddeko Ismail Ahmad Mogadam. Ono yakulira University y'abamagye mu Iran, National Defense University. Ku ttiimu yemu kwabaddeko Muhammad Jafari amyuka omuteesiteesi omukulu ow'akakiiko ak'okuntikka akavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu Supreme National Security Council. Ku ttiimu yemu kwabaddeko Nasser Hemati gavana wa banki enkulu mu ggwanga lya Iran. Kwabaddeko Kazim Garibabadi amyuka minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala. Kwabaddeko Majid Takit Revanchi naye amyuka minisita w'ensonga z'amawanga amalala mu Iran. Minisita w'ensonga z'amawanga amalala atera okumyukibwa baminisita abawerako abavunaanyizibwa ku bitundu eby'enjawulo. Kati bano bombi abamyuka Dr. Said Arachi bazze, Kazim Garibabadi ne Majid Takit. Ku ttiimu eno era yemu kwabaddeko ne minisita omulala amyuka minisita w'ensonga z'amawanga amalala Variola Nuri naye yabaddeko. Kwabaddeko Abul Fazil Amwei memba wa parliament eya Iran ne kubeerako Muhammad Nabavian nga ne mbaka wa parliament be bamu kwabo botayinza kubuusa maaso ababadde mu ttiimu y'eggwanga lya Iran. Ttiimu zaatuuse mu ssaawa za njawulo. Abe Iran be basoose okutuuka kubanga era bo baakumpi. Iran ne Pakistan bagabana ensalo obuwanvu bwa kilomita kumpi 100. Ate Amerika eri wala nnyo erina kubuuka mayanja manene okujja okutuuka. Kakati naye buli ttiimu ng'etuuse mu kibuga Islamabad yasoose n'egenda n'esisinkana Ssaabaminisita w'eggwanga lya Pakistan Shahbaz Sharif
ku kisaawe tiimu eyabaaniriza yabadde yeemu. Tiimu eyasoose neegenda neyaniriza tiimu ya Pakistan era be bakulu be bamu abayaniriza tiimu okuva mu Amerika ng'etuuse. Tiimu eno yakulembeddwa omumyuka wa Ssaabaminisita wa Pakistan era nga ye minisita w'ensonga ez'amawanga amalala Ishaq Dar. Mwabaddemu sipiika wa Parliament eya Pakistan Ayaz Sadiq. Mwabaddemu minisita ow'ensonga ez'omunda mu Iran Sayyid Mohsin Raza Naqvi. Ne mbeeramu n'omuduumizi w'amagye mu ggwanga lya Pakistan Field Marshal Sayyid Asim Munir. Kakati abantu babiri wano bakulu mu nteeseganya zino. Ishaq Dar omumyuka wa Ssaabaminisita era minisita w'ensonga ez'amawanga amalala ne Field Marshal Sayyid Asim Munir babadde mu nteeseganya zino oba balafuubanya olw'enteeseganya zino okuva ku lunaku olwasooka ng'olutalo lubaluseewo n'ennaku z'omwezi 28 ogwokubiri. Batambudde amawanga ku lw'enteeseganya zino kye bayita shuttle diplomacy mu nkolagana z'amawanga. Wabula Field Marshal Sayyid Asim Munir yayogeza abantu abagoberera ebyobufuzi ku ddala ly'ensi yonna ebikankana olw'ensonga nti yakyusizza ennyambala ng'ayaniriza tiimu zino. So ng'enjawulo yadde ennaku zaabadde za njawulo naye wakati awo essaawa zaabadde entono. Bwe yabadde ayaniriza tiimu eyavudde e Iran yazze ayambadde ebyambalo bye nga Field Marshal omujjuvu ebyekinnamagye nga wayise essaawa mbale ate bwe yeegasse ku banne ogenda okwaniriza tiimu eyakulembeddwa J. Defense ate yagenze ayambadde suuti. Kati ku mutimbagano e Pakistan, Amerika, Iran n'awalala okubaganya ebirowoozo kubadde kw'amaanyi nti bubaka ki Field Marshal Sayyid Asim Munir bwe yabadde asindika buli omu okumwaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Bigambo bingi ebyogeddwa naye ne wetujjidde ku mpewo minisitule ya Iran y'ensonga ez'amawanga amalala tennaba kutangaaza ku nsonga eyo lwaki Field Marshal Munir yasazeewo okukola ekikolwa bwe kityo kuba ntera okubagamba wano mu diplomasi nti n'ennyambala yokka eyina obubaka obw'enjawulo bwesindika. Kati Munir mu ssaawa ezitaaweze 12 okuba ng'akyusizza ennyambala mu kwaniriza tiimu 2 nakyo kyasindise obubaka nti ku babiri baani be yabadde asinze okuzitoya. Be yasisinkanye ng'ali mu kyambalo ky'amagye oba be yasisinkanye ng'ayambadde suuti ye ne taayi enywedde. N'olwekyo okubaganya ebirowoozo kukyali kungi naye nga abamu ku bannamagye abaawumula Pakistan babadde bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo bagaye nti tekirimu nnyo makulu. Field Marshal Munir waddembe okusalawo okwambala ekyambalo kye ekya munnamagye omujjuvu ng'ayaniriza abakungu kuba asigala nga muduumizi w'amagye aga Iran aga Pakistan. Ate abalala ne bagaa nti era waddembe bw'asalawo kubanga nsonga za kuteesa ate okujja ng'ayambadde suuti. Naye ne babuuza lwaki bw'aba yayambadde suuti ku Bamerica ne ku ba Iran teyayambadde suuti, oba bw'aba yasazeewo kwambala kyambalo ky'amagye lwaki ne ku Bamerica teyakoze kintu kyekimu. Ampuliriza ekirala ekitajja kubuusibwa maaso lyerinnya ttiimu ya Iran lye beewadde beeyise Minab 168. Mu kino babadde basindika obubaka eri Amerika nti mu lutalo luno watirimbudde abantu ba bulijjo. Mu kibuga Minab ng'olutalo lwakatandika ku lunaku olusooka, mu bimu ku bikompole byasindikibwa essomero ly'abaana ab'obuwala lyakubwa, abaana n'abasomesa baabwe ne bafa abawera 168. Kati bwe bubaka Iran bwe yabadde esindika ng'ejja mu nteeseganya ttiimu yaayo kugiyita Minab 168 kubanga era tukimanyi nti mu lutalo luno amasomero agawera 8 gakubiddwa e Iran